وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza atambuza ennaku n'ekiro ne buziba ne bukya ne tuyita mu wiiki ne tuyita mu mwaka ne tukola obuwangaazi bwe tulina. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala obuwangaazi bw'atuwadde kubanga buli omu akikakasa obuwangaazi bw'alina waliwo bangi abatabutuuseeko mu bantu be obaoliawo mu famire mu mikwano gye mu b'eŋŋanda. Olwekyo tumwebaze subhanahu wa ta'ala ku byonna byatuwadde atusembereza Ramadan, tumusaba atutuuseeyo naku zisigaddeyo 2 oba olw'okumeka olw'omukaaga oba n'olw'essaala, tuyinza okugamba esigaddeyo 1 oba 2. So nkya luyinza okuba olunaku olusembayo mu Sha'ban oba Sunday iza okuba olunaku olusembayo mu Sha'ban. Kitegeeza nti ku Sunday tusobola okusiiba oba ku Monday kusinziira nga omwezi bwe gunaaba gubonese. Tumusaba subhanahu wa ta'ala atutuuseeyo. Saawa eno enniya erina okuba nga esembedde ddala eya Ramadan. Nti we bagamba nti Saturday nja tusaala tarawiya ate teweekanga tebadde tusuubira Monday. N'okuba nga omuntu omwetegefu omusiraamu ow'obuvunaanyizibwa yeetegese Ramadan tegugwako olugizi n'ennaku 2 ze bayita baziyita batya, nabbi yaziyita atya, ayyaamu shak, ennaku z'okubuusabuusa ate tebazisiiba. Nabbi yagamba la tasuumu yawmu shak, olunaku lw'okubuusabuusa lwe lunaku olusembayo, ennaku ezisembayo mu mwezi. Niwo obadde osiiba sunna zo tebazisiiba yawmu shak, tebazisiiba. N'olwekyo tusaba Mungu atusembereze Ramadan amutuyingize tufune bulungi bwayo. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba be ne battabi'in. Omwaka ogw'omunaana nga gugenderera, Nabbi sallam twalabye amaze okulwana olutalo lwa Hunain ne Taifa agyetoolodde, agabye emigabo. Bw'amaliriza yagenda okukola omura ye ng'avudde mu kifo ekiyitibwa Jaharana nga bwe twalaba. Bw'amaliriza ekyo Nabbi sallam yeteekateeka okuddayo e Madiina. Yali andondedde mu Makka amiru waayo ayitibwa Uttab ibn Usaid, ye sahabi gwe yaleka mu Makka. Yali alondedde mu Makka amiru gwe bayita Uttab ibn Usaid nga yagenda okuba yalabirira ensonga za Makka. Makka yali anda Abu Sufyan before ng'obusiraamu tebunnajja. Obusiraamu bwe buwamba Makka, nabbi obuvunaanyizibwa n'abukwasa Uttab ibn Usaid. Mu nnaku ze baali mu Makka baayaziinanga okusaala esswala. Lumu Bilaali aba yaziina akowoola abasiraamu bajje basaale. Waliwo akabinja k'abavubuka, abavubuka si basiraamu bali awo. Bilaali waayaziina nga bwe bamujeeja nabo baddamu, ayaziina baddamu. Nabbi sallam ng'abawulira, Bilaali bw'amaliriza okwaziina ayita abavubuka abagamba mujjewa. Ani abadde ageegeenya Bilaali bw'abededde ng'ayaziina? Abavubuka ne batya nnyo, bonna ne bawaayo munnaabwe nti wuuno. Bali bamuyita Abu Mahdhura, kaali kavubuka kato myaka nga 16 okusinziira ku siira. Obuvubuka bwonna ne buwaayo munnaabwe yoona abadde ageegeenya Bilaali. Abu Mahdhura n'atya nnyo agamba oba nabbi agenda kunkola ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuvubuka ono Abu Mahdhura nti olina eddoboozi ddungi, onjaziinidde bulungi, njagala nkuddemu nkuyigiriza ebigambo bino obikwate onjaziiniremu. Nabbi n'addamu n'ayaziina Allahu akbar Allahu akbar paka okwaziina yukuggwako la ilaha illallah. Asomesa ono omuvubuka si musiraamu, yadde si musiraamu. Bw'amusomesa n'amugamba kati nze njaziinira. Omuvubuka n'addamu n'ayaziina, ng'ayaziina bulungi, eddoboozi lye ddungi ate nga lyamwanguka. Omuvubuka ne yeegomba obusiraamu
just okuyiga okwaziina. Bw'amala okwegomba obusiraamu n'okwaziina akuyize n'agamba ya Rasulallah, lwaki tonfuula omwaziinyi w'omu Makka? Fuula omwaziinyi w'omu Makka. Nabbi n'agenda ewa Amir Makka Uttab bin Usaid n'amugamba okuva na leero omuvubuka ono Abu Mahdura yagenda okuba omwaziinyi wange mu Makka. Nabbi yalina abaziinyi abatongole 3 e Madina ng'alinayo 2 n'ono gwalese e Makka. E Madina walingayo Bilal bin Rabah al-Habashi, musajja oyo muddugavu, ate yalina ne omusajja muzibe naye yali mwaziinyi baali bamuyita Abdullah ibn Ummi Maktum. Abo be baali abaziinyi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaali ofiisi e Madina. Era mu kiseera kya Ramadan nga kye tugendamu baayaziinanga mu mpalo. Ono wayaziinanga emu eyasooka yayaziinanga kulangirira ddaaku. Omulembe gwa Nabbi baayaziinanga ddaaku okutegeeza abantu oba okuzukusa abantu bazuuke balye ddaaku. Kati ate Ummu Maktum ye yayaziinanga kutuuka kwa swala. Ummu Maktum yayaziinanga nga bamanya ddaaku eweddeko fajiri eyingidde. Okwaziina kwa Bilal kubanga amaloboozi baali bagaawula. Ono yayaziina ddaaku, ono bw'ayaziina fajiri eyingidde. Ebyalo ebimu bye twakuliramu ddaaku baakubanga mataali abamu ewamwewa. So Nabi sallam yalina abaziinyi abo 2 e Madina, e Makka n'alonderayo Abu Mahdura olw'eddoboozi lye eddungi. Mu ngeri y'okusaagasaaga eyali ajeeja okukubya kwaziina ate n'ayagala obusiraamu n'abuyingira n'afuuka omwaziinyi wa Nabbi. Siira ebyafaayo bigamba nti Abu Mahdura yayaziina ebbanga ppanvu, emyaka mingi. Yaziina ku mulembe gwa Nabbi paka we yafa, n'ayaziina ogwa Abubakar, n'ayaziina ogwa Umar, n'ayaziina Uthman, n'ayaziina Ali. Bakhalifa bonna Abu Mahdura nga ye mwaziinyi. Yafiira mu mwezi ku mwaka gw'omulembe gwa Muawiya ibn Abi Sufyan. So yawangaala ebbanga ddene ng'ali ku mulimi ogwo gwa bwaziinyi. Era bwe yafa abaana be omwana we n'amusikira omulimu gw'okwaziina. Kigambibwa n'abazzukulu ne bamusikira ku mulimu gw'okwaziina ku haramu e Makka. Olwekyo omulimu gwa bbeeyi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwaba aguwadde. Muganda waffe Musa nze bukyanzija kuno yayaziina. Si kyangu, kitegeeza keera nnyo, kitegeeza kukwata biseera, kitegeeza kwerekereza bingi. Noyaziina emisana, noyaziina ekiro, mulimu gwa bbeeyi, Mungu akuwemu obulungi. So abo be baziinyi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abu Mahdura yali ewe Makka n'emyaka egyo gye yayaziina. Nabbi sallam addayo e Madina amaliriza emikolo gye egy'e Makka. Bw'addayo e Madina waliyo incidents endala nyingi. Nabbi tujjukire bwe yali agenda okuwamba Makka kuba Fatihu Makka, alina abantu be yali agambye bano baakuttibwa, bwe yateeka ku death list. Bano yemubasanga naye mubasanga mubadde. Mubambe yali atadde ku lisiti y'okuttibwa mwalimu omuyimbi oba omutontomi, omusajja gwe bayita Ka'b ibn Zuhair ibn Sulma. Ka'b ibn Zuhair ibn Sulma yali musajja shairun, yali musajja muyimbi mutontomi nga walinnya. Ebitontomi bye bitunda, akozesa olulimi oluzibu. Kati yatontomanga ng'avuma obusiraamu ng'ajereka Nabbi n'abasiraamu. Kati ebitontomi ebyo nga biwaga Abakuraishi. Era bwe bagendanga mu lutalo nga gwe bateekawo yakulembera mu kutontoma n'okuvuma, omuyimbi alina engeri gy'azzaamu amaanyi. Kati ebitontomi ebyo byatuukanga ku basiraamu, byatuukanga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ng'awulira omusajja bw'abavuma, bw'abajereka, bw'abakkakkanya, n'agamba oyo kwe mumusanga mumutte. Nabbi wamala okudda e Madina, omusajja oyo Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma yeekuba mu kifuba, asiramuka. Bw'asiramuka naye atya okugenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ali ku death list. Baali tebamumanyi. Nabbi yali amuwulira, waliyo omuyimbi Ka'b ibn Zuhair avuma obusiraamu naye nga tamumanyi feesi. Ne baswahaba abamu ng'abasinga tebamumanyi kubanga yawangaalira Makka. Ka'b bw'asiramuka afuna omutima ogga nti kangende e Madina ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, sirina kyakola. Yagenda ku salatu subuhi emu, amaze okusaala n'ayimirira n'agamba ya Rasulallah, omusajja ayitibwa Ka'b ibn Zuhair gwe wali ogambye bamutte, njagala okutegeeza yasiramuse.
yasiramuse yenenyeza kattaba wa aslam naye fa in jaak fahal taqbal taubatahu bw'abazze gy'oli osobola okukkiriza okwenenya kwe n'omusonyiwa. Teyeeyogerako ngayi musajja oyo yasiramuse naye bw'ajja gy'oli mu maaso go osobola okumusonyiwa n'okkiriza okwenenya kwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti musonyiwa atubu alaihi wa astaghfirullah, osobola okumuddiramu n'asiramuka ne musalira ne Mungu. Ka'b ibn Abi Zuhair agamba nti yenze Ka'b yenze abadde ayimba nze mutontomi n'olwekyo nsiramuse nkusaba onsonyiwe byonna bye nayimba ne bye natontoma mu kubajereka. Nabbi bw'ategeera nti ono ye Ka'b n'amwenya. Ne wabaawo basahaba abaali abakambwe agamba ya Rasulullah omusajja ono watugamba tumutte tuleke tumuttire wano essaawa eyo. Nabbi abagamba nedda musajja asiramuse nabagamba kumutta nga tanasiramuka kaasiramuse Allah musonyiye nange musonyiye. So Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma n'asanyuka n'asiramukira ddala. Ng'era bwe gwali omulimu gwe yalabanga ekintu ky'ayinza okukola essaawa eyo kuyimbiramu Nabbi, kutontomeramu Nabbi. Ashair kuba kutontoma gamba obutunga nga buyina engeri gye buflowinga. Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma, Ka'b yo yali muyimbi ne kitaawe Zuhair ibn Abi Sulma naye yali mutontomi w'amaanyi. Fakti okumanya kitaawe yali w'amaanyi, ebitontome bye byeyawandiikanga olw'okuba byali birungi baabitimbanga ku Kaaba. So Ka'b yasikira omulimu gwa kitaawe. Ka'b n'atandika okutontoma ebitontome bino. Yatunga obujiriri bwe. Yatandika n'akanyiriri banat su'adu fa qalbi al-yawmi matbulu. Abasomako oluwarabu mu sekendo bamusanawi obuyimba mwabiyitanga. Banat su'adu fa qalbi al-yawmi matbulu. Yatandikira mu kuwaana kawala ke yali akwana. Mali mu maaso ga Nabbi. Yatandikira mu kuwaana akawala baali bayira bakayita Su'ad. Agamba waliyo akawala eyo bakayita Su'ad kankuba dda kalungi katukula n'omutima gwange kaguwamba. Ebyo yabyogerera wa mu maaso ga Nabbi. Naye Nabbi sallallahu awuliriza teyamukanjukira nti amuvuma alwana otya akawala mu maaso gali kubanga omusajja yali yakasiramuka ebintu tabitegeera bulungi. Omusiraamu omupya tebamukwata nga musiraamu wa bulijjo mukadde. Musiraamu omupya aba delicate, abanga ekyatika saa yonna asobola okuvaamu. N'olwekyo Nabbi yakwatanga abasiraamu abapya bulungi. Mujjukira ne mu kugaba eminyago gyefunayo yabawa abaagazisa obusiraamu bagume. Bano abakadde b'obusiraamu abamu aba Answar talina gwe yawa n'omu nga bwetwala. Ne mu Zaka bayinamu omugaba abasiraamu abapya. Wal mu'allafatu qulubuhum, tebannanywera mu busiraamu bali awo babwagala balinga abaagala okuvaamu. Bwe baba baagala ssente mbawe banywere. N'olwekyo omusiraamu omupya bamukwata mpola. Bw'akola mistake tomukaayukira nnyo. Tugenda mu kisiibo mulimu abasiraamu abapya ojja musanga alya, ojja musanga akola bino kwate bulungi. Naye mu bugambo ba mu bunyiriri bwa Ka'b ibn Zuhair bwe yayimba nga amaze okuwaana omuwala n'obwaddako awo ayinamu obunyiriri obw'amaanyi ate nga buli mu layini ya busiraamu. Naye mu bunyiriri obumu yagamba nti wa kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alati alhadba'u mahmulu. Yayimba bungi obusemberayo ddala bwali buwaana Nabbi. Naye wakati awo yagamba wa kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alati alhadba'u mahmulu. Yagamba nti buli muntu eyazaalibwa ekikyala, makuli buli muntu eyazaalibwa. Wa in talat salamatuhu, ne waawangaala ebbanga ne liba liwanvu ng'ali mu mirembe yeeyagala sente weeri buli kimu kirungi, yawman olunaku lujja kukya ala alati alhadba'u mahmulu, bamusitulire mu kajeneza ako. By'obadde oyagala nabyo obireke ku duniya. Bulanyini obwo bwali bw'amagezi. So ng'alinga agamba abantu nti eduniya tebamalamu kubamu akafaanyi ne bagenda okuteeka mu kajeneza ako. Bakusitule nga gwe teweetambuza. Naye eri wansi abaamaliriza yayogerayo n'agamba nti
umbitu anna rasulallahi aw'adani wal afwa inda rasulillahi mahmulu. Nafuna amawulire eyo gye nali nti nabbi wa Allah yali yanteeka ku death list, yali yanteeka ku b'okuttibwa, naye kenzize wal afwa inda rasulillahi mahmulu, kenzize mu maaso ga nabbi nina essuubi nti agenda kunsonyiwa. So obulayini obwo obusembayo n'obulala yabuyimba nga buwanda nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallam yasanyuka olw'ekitontome kya Zuhair bun Sulma bun Abi Sulma, n'ayimuka n'amwambaza burda ye, n'amwambaza ekitambaala kye. Nabbi sallam yalina ebitambaala byesuulira singa biri binene birungi, so yajjako ekitambaala kye bakiyita burda, n'akyambaza Ka'b bun Zuhair mu ssanyu okumusanyukirako nti asiramuse, n'ebigambo bino byayogedde eby'amagezi, n'amuwa ekitambaala kye n'akimwambaza. Waliyo bannaffe abasoma burda. Burda mukimanyi, burda kyekitambaala, naye burda eyabwe gye basoma yeri. Waliyo sheekh omukulu omumisiri bamuyita Muhammad al-Busiri, yatunga burdatul madih. Abamu muvuma burda naye temumanyi na birimu. Seeko manyi ebiri mu burda, amakulu g'ebigambo ebiri mu burda. So nga tonawo kujerega nnyo burda, sooka otuleko wansi obulayini obwo boogera biki ebiri mu burda. Now bidaa si bidaa, naye twala obutawaana okusoma obulayini obuli mu burda. Burda bwali bunyiriri, kitontome kyatungibwa muallimu wa Sheikh al-Kabir Muhammad al-Busiri, agiyita burdatul madih. Yali awaana nabbi sallam, atenda nabbi sallallahu alaihi wasallam empisa ze. Yayogerera ddala okuva ku kuzaalibwa kwa nabbi najja ng'amuwaana paka kufa kwe mu burda. So owulirayo abasomi ba burda bwe bunyiriri obwe babasoma. So burda yasookera ddala, oyinza okugamba yali ku mulembe gwa nabbi, kubanga yakwata burda ye n'agyambaza Ka'b bun Zuhair. Ka'b bun Zuhair bamala omuwa burda yasanyuka nnyo, agamba nabbi ampadde ekirabo n'ampa olugoye lwe. Mu baswahaba abaaliwo mwalimu sahaba gwe bayita Muawiya ibn Abu Sufyan, bwe yalaba nga Ka'b bamuwadde olugoye yamuzza ebbali n'amugamba, Ka'b olugoye lunguze, kitambaala ekyo kinguze, nkuwa omutwalo gwa dirham. Omutwalo gwa dirham ebiseera ebyo Ka'b yamugamba, ne bwompa edduniya nnamba sikuwa ddulude. Olugoye olukutte ku mubiri gwa nabbi lwampadde ndukuwe, ne bwompa ezenkanawa sijja ddukuwa. Muawiya n'asaalirwa nnyo, yalwegomba, naye yalinda Muawiya okumanya yali ayagala olugoye olwo, yalinda paka Zuhairu lwe yafa. Zuhairu lwafa myaka nga gitambudde eyo nga ne bakhalifa bangi bafudde. Olugoye lwe burda eyo omu ku bantu be n'alusikira. Muawiya yagenda n'amanya ani yasikidde burda. Bwe yamanya ani yasikidde burda n'agenda gy'ali agamba, burda eyo ginguze, nkuwa emitwalo 2 egya dirham. Oli yali amuwa mutwalo n'amugamba ngenda kuwa emitwalo emeka. Kati ye omusika value gye yawa olugoye si eya kitaawe, n'alumuguza, n'amuguza burda emitwalo gye 2 egya dirham. Muawiya n'alutwala. Era kigambibwa burda eyo nabbi gye yawa Ka'b, Muawiya n'agigula. Muawiya oluvannyuma lw'abakhalifa, Muawiya yaddamu okufuga obusiraamu, n'atandika obufuzi obwakabaka obw'ensikirano obw'abakhalifa ne buvaawo. Muawiya ekyo ekitambaala kya nabbi kye baayambalanga, ekitambaala ekiraga nga wandigambye gawuni ya kabaka oba engule ya kabaka, eyo burda gye baayambalanga. Buli kabaka abagoberegana Amawiya bayambanga burda. So Muawiya we yafa, mutabani we yamusikira, yali kyekyali ekyambalo ky'obwakabaka. So burda ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwetyo bwe yatambula, ne lufuuka lugoye lwa kitiibwa ne lutwalwawo kwambalibwa bakabaka. So kwe kwali okusiramuka kwa Zuhair ibn Abi Sulma, omusajja nabbi gwe yali agambye attibwe, omuyimbi omutontomi olw'ebitontome bye ebibi. Era ne mu bulamu bwe ng'amaze okusiramuka yasigala akola ebitontome eby'amagezi, si biri ebya jahiliya. Eyo yali incident nkulu. Tuyinza okumaliriza omwaka ogw'omunaana nga gugenderera, nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuna omwana we yasembayo Ibrahim.
ng'azaalibwa mukyala we Mariya al-Qibtiyya oba omuzaana we Mariya al-Qibtiyya gwe baali bamuwadde okuva e Misiri. Kabaka w'e Misiri al-Muqawqis tumujjukira nabwe yawandiikira bakabaka amabaluwa agabayita okusiramuka. Yawandiikira al-Muqawqis nga bwe twalaba. Muqawqis yali kabaka w'e Misiri. Amukoowole ajja asiramuke. Muqawqis yamugamba, nze nina eddiini eyange, tetuli banaswara, era eddiini eyange mpulira saagala givaamu, ate ntya n'abantu bano bentwala bwe naasiramuka bayinza okunzija ku ntebe, naye eddiini yo ngiwulidde njaagadde wadde sigiyingidde, kankuweereza ebirabo. Yamuweereza ebirabo bingi. Mu birabo bye yamuweereza yamuweeramu abazaana babiri, kigambo baali ba sisters naye nga balungi nnyo Bakipti. Yamuweereza Mariya al-Qibtiyya ne sisita we ayitibwa Sirin. Nabbi wabafuna n'atwalako Mariya al-Qibtiyya. Sirin sisita we n'amuwa sahabi mukwano gwe bayita Hassan bin Thabit. So Hassan yatwala yawasa Sirin, nabbi n'asigaza Mariya al-Qibtiyya. Mariya al-Qibtiyya azaalira nabbi sallallahu alayhi wa sallam omwana mu mwaka ogw'omunaana kaguggwako gwe bayita Ibrahim. Ibrahim yafuna essanyu, brother nabbi yasanyuka nnyo okumuzaalira omwana ow'ekikadde. Nabbi yali myaka 60+, afunye akaana ke akalenzi, kamujjukiza abaana be bali abaafa ba Abdallah, ba Qasim abaafiira e Makka. Afunye akaana akato, yakaagala nnyo. Ate kigambo Ibrahim yali afaanana nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bamubuuza lwaki omutumye Ibrahim, bagamba mubbula mu taata wange Ibrahim, nabbi wa Allah alayhi salam, nabbi Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibrahim ono nabbi amutuuma erinnya nga mubbula mu nabbi Ibrahim alayhi salam jjajjaawe. Ibrahim teyawangaala kiwanvu, yawangaala omwaka gumu kitundu n'afa. So amakulu Ibrahim yafa nga ne nabbi asemberedde okufa. Era okufa kwa Ibrahim kwanakuwaza nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam, nekuwanakuwaza Mariya al-Qibtiyya, nekunakuwaza basahaba. Ibrahim oyo sisita we Fatuma muwala wa nabbi baali baagalana nnyo. Fatuma yali agala nnyo mwannyina oyo omuto, ng'amwagala nnyo babeera bonna. Okufa kwa Ibrahim kwamukosa nnyo Fatuma. Ibrahim lwafa enjuba bagiyita eclipse, yalwana n'omwezi. Tebagamba enjuba erwana n'omwezi, obudde bwaziba, misana ttuku ne buziba, juba neekwata. Abantu ne boogera ebigambo, gamba Ibrahim okufa kwe nga kubadde kw'amaanyi, olaba n'enjuba ekutte obudde buzibye, nawe gamba ssaawa 6 obudde buzibye. Ne batambuza ebigambo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawulira nga abantu boogera Ibrahim abadde w'amaanyi, Katonda ate amwagala nnyo, ate n'enjuba yakutte, nabbi yabagamba nti okufa kwa Ibrahim tekulina kakwate ku kukwata kwa njuba. Yabagamba nti enjuba n'omwezi ayataani min ayatillah, obwo obubonero Mungu yabuteekawo. We buba bukutte, wabawo eclipse, mwanguwe mugende musaale. Wano ogenda n'osanga omuntu ayinza okufa, ayinza okuba abadde bwalinnya, enkuba n'etonnya nnyo, abantu ne baagala okugeraageranya. Okufa kwa Saalongo abadde w'amaanyi, enkuba yatonnya olunaku lwonna. Nga balinga balowooza nti okufa kwa Saalongo kwe kwaleese enkuba okutonnya. Nedda, tebiina kakwate. So nabbi atereeza imaani y'abasiraamu baswahaba. Okufa kwa Ibrahim tekulina kakwate na kusuufu oba kusuufu. Bwe mulabanga akabonero ako ng'enjuba ekutte, nabbi agamba abasiraamu mugende musaale mwegayire Mungu atereeze obudde. Era okumanya nabbi yafulira ennaku okufa kwa Ibrahim, yayogera ebigambo ebyawandiikibwa mu taarikh. Yagamba kubanga Ibrahim bwe yafa, nabbi yakaaba. Basahaba bwe baalaba nga nabbi akaaba, baali tebalabanga ku nabbi abamu ng'akaaba, ne beewuunya, nabbi nga akutte ennaku emukutte atuuse n'okaaba, ne nabbi akaaba. Nabbi yabagamba nti inna al-ayna la tadma wal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Abagamba nti mu mbeera ng'eno ofiiridde omuntu ogw'oyagala. Inna al-ayna la tadma, amaaso toyinza gagaana kukulukusa maziga kukaaba. Wal qalba la yahzan, n'ennaku ekwata omutima.
olw'omuntu aba agenze. N'olwekyo okukaaba okwange si kipya, ennaku Ibrahim gyandekedde yendeetedde okutunyisa amaziga, naye abagamba wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, tetwogera bigambo okugjako ebyo Katonda byayagala. Amakulu ne woofuna omuswiba ogwenkanawa toyogera bigambo binene, Katonda nkubye omuggo, mubawulira awo Katonda nkubye omuggo, omuggo gwa Katonda gwali gukuba. So bigambo ebyo si birungi okwogera. Agamba wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, tusigala twogera ebyo Katonda byayagala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. N'olwekyo omwaka ogw'omunaana ezo ze zimu ku incidents ezaalimu. Inshallah wetunasinkana omulundi ogujja. Omwaka ogw'omunaana ogwo era nabbi yaddamu n'awandiikira amabaluwa bakabaka ab'enjawulo bye yali tawandiikidde basiramuke. Tujjukira mwaka ogw'omukaaga baada sulhul Hudaybiya yawandiika. Sere mu mwaka ogw'omunaana yawandiikira kabaka we Oman, n'awandiikira kabaka we Bahrain abayita bajje basiramuke. So omwaka ogw'omunaana bwe gutyo gutambudde. Wakyaliyo incidents nga bbiri zetujja okwonako omwaka ogw'omunaana, tuyingire omwaka ogw'omwenda oguyitibwa Aamul Wufud, omwaka ogw'abagenyi ogwa delegations, kubanga olwo nabbi afunye obutebenkevu. Madiina n'ebitundu ebyetooloddewo abitaddemu ttaano yabifuga. Takyayina nnyo threat abasinga abakakkanyiza. Kati threat ate eri mu bitundu ebyewala Roman Empire nga bwe tujja okulaba omwaka ogw'omwenda. So bw'atyo Nabbi sallam bw'atambudde omwaka ogw'omunaana, asigaza emyaka 2 ave mu nsi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. One year